Mugabe. Young. Hello. Wanje. Hello. Wendy. Sente bisawumwe no ngembera mbiye. Sewodu. Yono mwana. Engeri omugenzi gyasangibwamu nga yasuulibwa mu kubo wano nga n'omwana we ali awo naye ng'alaga bamufumise wano mu bulago ne bamufumita wano ku kifuba eno ku mugongo naye ng'ali mu nayiti ye. Ekifaananyi kye nnyinza okusiigira engeri omugenzi gy'abaddemu. Omwana abadde alanja naye ng'agamba maama we maama zuukuka maama situka naye ng'ali awo owali mayiti. Kyekifaananyi ekyo ensi kyabaddemu wabadde akolera ng'era wasula. Kino mulimu amateeka bususse nnyo kiseera kino era kituleetedde okweraliikirira nga ffe abakola ekiro
twatukola tukumyuka obudde bugenderedde essaawa 5 katufunye ekikangabwa ky'amaanyi era tulina entiisa obutemu bungi mu kitundu kino biseera bino titumanyi tuyinza kikola tutya naye nga nateeberezebwa okuba nga yadde mu kikolwa ekyo adduse alabikako. Kiki musaba? Tusaba gavumenti oba ekitongole ekinoonyereza kitongere ku security mu kitundu kino kuba obutemu bungi era bususse. Nyereza Tebaddeewo lwa nsonga nti omuntu yasuulibwa ku kkubo ate ng'ekkubo liyisa abantu bangi kati nga n'onaleeta embwa terina kyegenda kukola. erinnya lyo? Linnya Lamisa Kivubi Timothy nga ndi mutuuze ku kyalo. Katerega Fred. Ani? Katerega Fred. Twafunye okutegeezaako ng'omutuuze waffe ow'ebbajja Olumansi nga bafunye ekikangabwa. Naffe ne tukubira poliisi ey'ebbombo tuvunaanyizibwako wano mu kitundu kyaffe eky'ebbajja Olumansi. Naffe ne twagenza okutuukawo ne tulaba mutuuze waffe bamusaze obulago. Twagenza okutuukawo abatuuze batugamba nti eyakuze ekikangabwa ekyo abiika y'amaze n'adduka. Naye twagenza okuyazayazaamu awo mu nju sente yazirese essimu nga zonna weebiri talina n'ekimu kye yakutteko. Kigendera ky'ettemu kino tusiŋŋanyeeko abantu abamu ne batugamba nti nno kirabika abadde muganzi w'omukyala kyekyavaddemu ndowooza obutakkaanya okumutta. Omugenzi ani amannya? Omugenzi Mama Daisy. Defense. Ekitundu tubaddeko nababbi ba nkoko bamwanyi naye tubadde tetunafuna nnyo bikangabwa bino ebiguddewo ng'olwaleero. Naye olwaleero tunyoleddwa nnyo ku mutuuze waffe. Erinnya lyo ogambye ani? Nze Katerega Fred. Nze Mwami Sali Charles ndi mutuuze kuno ate ndi mutuuze abakusayo ku kkanisa. Twafunye ekikangabwa ekya mutuuze munaffe eyajja n'atusenga mu bbanga si ddene era ng'abadde ayitibwa Mama Daisy ng'alina abaana be babiri naye kitubuuseeko okumusiŋŋaana ku makya ga lwaleero nga yattiddwa ateeberezebwa okuba omuvubuka abadde asula mmanju w'ekizimbe nga basula ku kizimbe kye kimu. Omuvubuka abadde lasita tetumanyi mannya naye nga yali asula mmanju. Omukyalo ono yajja n'akola kuno ka bizinesi kaak'ebbaala wabadde abeera n'abaana be. Naye lasita gye yava tetwamutegeera bulungi naye abadde asula ku kizimbe kye kimu. Tusuubiza okuba nti abadde muganzi we. Kati nze bafunnyemu olusolya obutakkaanya ne balawanagana n'amaliriza nga atemudde mutuuze munaffe. Yabadde yakatusenga ebbanga etali naye era mu kujja kuno teyava wala, yava wali ku mayiro 19 n'ajja n'atusenga wano. Mwami Galiwango oyo n'amusenza ku kizimbe. Naye kyannaku okubeera nti kati yatemuddwa era mugenzi. Naye tutuukidde wano nga poliisi etuuse nenoonyereza buli kimu era omulambo bagututte embulago. Obudde bwe bukeeredde ng'ennyumba ya lasita nzigule nga taliimu naye ng'oluggi luggule nga taliimu ateebereza okuba nti yadduse. Naye tufunyeyo amawulire tamanyi tuba matuufu nti poliisi y'Ematugga eyinza okuba nga emufunye ng'amawulire agakagwawo kati. Kale anatubuulira ensonga lwaki atemudde munaffe. Erinnya ogambye ani? Nze Mwami Sali Charles. Nze Dwaru Kevin abangi bamanyi Mama Kooti. Tuzukuse essaawa 8 ekiro ng'awoza akawera 8 twasanze omwana ye yakaabye n'enfuluma n'ensanga omwana ng'akaaba. Mbadde sinatuuka ku miryango gye n'ensanga nenengera omukyala ng'agudde mu mabbali ye neiba wange era nze mukyala Landiroodi. Awo nenkuba enduulu baneiba balala ne bavaayo ne tukubira defense n'ajja n'abantu abalala ne bajja
ne tukubira ne poliisi nejja naye mu kunoonyereza tuyina neiba omulala era manju twasanze naye ewuwe waggule nga taliyo abadde mulenzi atebereza nti abadde muganzi we twasanze taliyo twatuuse mu nyumba y'omukyalo oyo afudde twalooza nti oba ababbi naye poliisi kukebera ebintu kunoonyereza yasanze tebakoze yasanze tebalina kye batutte sente nga bazireseewo simu ng'esigadde awo ku akawunta kubanga abadde ayina bizinesi ye bwa bbaala twasanze TV nga gyeri ne ufa ye nga gyeri buli kimu nga gyeri tebalina kye batutte naye mu luvannyuma lw'ebyo tubadde tetunamanya nti mutemu oba alazewa oba agenzewa oluvannyuma poliisi eze netwala omulambo bwe ntyo tukyali mu mbeera awo nze nsigadde Nzeddi Walu Kevin mbadde mpulira nga bamuyita Sira simanyi mukyala mutoolo simumanyi erinnya yenna naye tubadde tumuyita Mama Daisy oba Mama Derisha bamutidde omwana we abadde omuto ng'omyaka ng'emeka ali mu myaka nga 1 n'emyezi nga 8 oluusi tunyuma babba baffe kubanga wabaddewo ensintana okuva mabega wakati we ne bbaawe n'oyo omulenzi naye nga bbaawe yali ayagala addeyo babeere bonna omukyala yagaana naye singa teyagaana bino byonna tebyandibaddewo nze mbadde ngamba nti abaami baffe abaatugjayo nga batumanyi okuva ewaffe twandyesiga tulekeraawo okwesiga abasajja abalala betusanga mukulu Mwanji? Gu lwaki oli wano? Lwaki oli wano? Otembwa mukwano gwaffe muganda waffe bakudde ku makya batubikira mukwano gwaffe bamutemudde kikangaba kyamaanyi kuba kati ffe tuli bakozi ba kuno 19 kati efuuse ensonga batwala omukulu omuto tetumanyi baani bali mu kikolwa ekyo nga kitalo nnyo kazadde muntu mulamu suwa ntalo kedde ku makya nga tugamba amadeezi bamukoze eki bamutemudde naye nga kitalo nnyo kitalo lyabo eri abakulu banoonyereza muyambi baani abatutta kati omwaka oguwedde twafiirwa guno kati kwenkana mwezi mulamba tufiirwa ate nga tubamanyi nga kyekyalo kitabuse Museveni atuyambe poliisi kati osobola tusiigiramu mukyala yatutomulekwa ono abadde n'akaana ono yambuse Griffin